mwaka gwa 2005 mu mwezi ogwokuna essiga eddamuzi lyatondawo ettabi eddala oba section ya kkooti enkulu eyatumwa kkooti y'amaka n'abaana oba family court. Ekigendererwa kwali kufuna ngeri nnungamu ensonga z'amaka n'abaana bwe zaali zirina okugonjoolwamu mu mateeka. Mu kusooka kkooti eya bulijjo ye yakolanga ku nsonga zino wabula nga mu bulamu engeri engenderere butya emisango oba ensonga z'amaka bwe zirina okwegenderezebwamu. Ekirala kwali kutondawo ngeri butya emisango gy'obuntu n'ensonga z'omu maka bwe ziyinza okwanguyizibwako kubanga nnyingi ku zo zeetaaga okukolwako mu bwangu naddala nga zaakagwawo ab'enganda okusobola okutawuluzibwa. N'okugezaako okufuna bannamateeka n'abalamuzi abakuguse mu nsonga z'amaka n'abaana kyatunuulirwa nnyo kkooti eno okutondwawo. Okusinziira ku munnamateeka Juma Mukasa okuva mu Gravitas and Associated Advocates, kkooti eno efiira ddala butereevu ku nsonga z'amaka n'abaana ababeera mu maka ago. Ensonga z'amaka mulimu obufumbo n'okubutaawulula. Abaana mulimu enzaala y'abaana, mulimu enkuza yaabwe, mulimu endabirira yaabwe. Kkooti eno era yerina obuvunaanyizibwa okwawula abafumbo naddala abo ababa baagattibwa mu Keleziya oba Kkanisa ng'ebiragaano bye baakuba byali bya lubeerera. Kubanga omuntu Abakristaayo n'Abakatuliki bwe bafumbirigana etteeka ligamba mukyala atya era ne bakuba ebirayiro nti okufa kwe kulikola ki okulibaawula. Naye oluvannyuma oba tugenda ofuna obutakkaanya totambula butambuzi fwa kubanga tokkirizibwa kukola bufumbo bulala. Naye kkooti eno yetuire obuvunaanyizibwa butaawuluza obusazaamu obufumbo nti kakati tokyali mwami w'ono tokyali mukyala w'ono obuvunaanyizibwa obwo. Tekoma wano erina obuvunaanyizibwa okakasa nti abazadde abaawukanye abaana baabwe bagenda kusigala mu mbeera ki. Kati wakati awo jjukira muyinza okuba mufumbiriganidde okumala akaseera ate nga muzadde n'abaana. Kati wakati awo kkooti ng'ejjawo wakati mwe kubataawuluza nti kati abaana bano bagenda kubeera n'ani? Obuvunaanyizibwa maama olina buvunaanyizibwa ki, taata olina buvunaanyizibwa ki mu kubaweerera, mu kubambaza, batwala mu ddwaliro, mu kubaliisa, kugamba ebintu ebifanaganako bwe bityo. N'emmaali y'abafu kkooti eno yegivunaanyizibwako. Kubanga abantu bafa era kkooti eyo evunaanyizibwa ku kutongoza ani avunaanyizibwa ku kugaba emmaali y'abafu. Si nti buli muntu agaba emmaali y'abafu. Newankubadde ne bwaba musika tekitegeeza nti okubeera omusika ogenda kugaba emmaali y'omufu. Agamba nti kkooti esookerwako esobola okukola ku nsonga y'abaana, ku nsonga entonotono naddala singa temubaamu byakuzaala mwana bukulu oba adoption, so nga n'emisango gya naggomola tegisobola kuwulirwa mu kkooti eno. Olaba omuntu bw'aba azizza omusango ogwa naggomola toyinza omutwala mu kkooti y'abaana. Kati toyinza kumutwala eyo era omutwala mu kkooti ey'emisango egyo. Azizza omusango guli ku ddala ly'ensi yonna toyinza kumutwala mu kkooti ya family. Mu mbeera eno kkooti yokka eya Family Division y'ey'enjawulo okuwulira ensonga z'amaka wabula ng'ekyennaku ssaawa eno eri Kampala yokka. Olw'okubanga kkooti enkulu erina obuyinza okuwulira omusango gwonna ate nga kumpi mu buli kitundu kya ggwanga mweri yalina obuvunaanyizibwa okuwulira ensonga z'amaka n'abaana era nga lw'ebeetudde ku nsonga ezo akaseera ako ebeefuuse kkooti y'amaka. Family Division eri Kampala waka mu Uganda sofa weekyali kati bwendakka wansi kati kubanga kati kyetukoze eba ekiriwo kati mu nteekateeka ya kkooti enkulu kati buli disitulikiti erina kkooti enkulu ettabi lya kkooti enkulu gyeri. Olwekyo osobola okutwala eyo omusango ku nsonga ya famire. Agamba nti omulamuzi yenna owa kkooti enkulu asobola okulamula mu nsonga z'amaka kyokka ekyenjawulo ensonga ezirimu abaana kkooti eno erina kuwulirwa mu kyama. Emisango mingi egirimu abaana gyagiba gya kyama. Abaana naddala abato myaka 14 okukka wansi 17 okukka wansi kubanga mwana ono obwongo oba bukyali buto toyinza muteera nsi kumulaba. Okugenda mu mawulire ekyo kisoboka kubanga waliwo kkooti nga ziri open naye nga tutuddemu open.
kijja ggema naye eby'abaana bino batera nnyo okutuula mu kasenge ka mulamuzi. Agamu ku mateeka amalala gafuga kkooti eno erina kutuula mu kisenge kyawufu ku kkooti enkulu bwe kiba kisoboka. Omwana aba n'eddembe okusaba omutaputa. Abantu bonna batuula mu kkooti eno balina okuba nga baakisa. Abaana ababa bazze mu kkooti balina okuweebwa omukisa nabo okwogera n'ebirala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.